nze ndi mugumu bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli nga sinze babagambako nga 16 nti ab'ebyokwerinda bakutula fensi yaffe y'amasanyalaze ne bakutula zigeeti zaffe ne bayingira mu compound nga ennyonyi ya poliisi yebayambako okutukolako obulumbaganyi naye tebasobola kuyingira mu nju era ne wayita ebbanga ne bagezaako okukola ekintu kyekimu naye tebasobola basooka nakuba enduula abantu b'ekyalo baavaayo ne badduka naye jjo abantu abo bakomyewo nga bamalirivu bazze nga bangi ababadde mu yunifoomu z'amagye abatabadde mu yunifoomu z'amagye badde balina obukookolo ku feesi badde balina emmundu buli omu ku bo yadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi abamu babadde bakutte ennyondo alala nga balina zimakalo alala badde balina emisumeero byebyo byenasobodde okulabako amituwa byabadde bingi asikaari yabadde alina waali kiko kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma bwe yakiŋŋambye ettaala nenjijjako akatabo nenkazingako nenva mu buliri kati bwe navudde mu buliri nenjagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi naye bamaze okukigala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge neŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensanga nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo benasobodde okukwatako akatono ako nennyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Dax lwakuba tumuyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba Dax kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge buying time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera nensala neŋŋenda mu kinaabiro general bathroom neneggaliramu nenkubira neiba waffe omu nemugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru ati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala nentuula wansi nannyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole nemugamba sijja gijjamu nagamba jjamu password nemugamba sijja gijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nannyimirira wano emabega nankwata empale
nadde nyambadde night ya Tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo baba twegezza mu bulungi ebiri nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuka bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati kati nagenza okulanga saakwetaawuluza ku basajja babiri tenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula oba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona ne gayulika aga night essaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo saakugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo kati bwe nakoze bwe nti essaati n'erika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'erika amapeesa n'entambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room bali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama mmuddiza essaati ayambale kati omwami n'ano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona eswati n'agamba wanika emikono oyambale essaati yamugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guno ayulise n'amala okunkubako n'agamba leeta password ne muka sijja kikuwa ebiseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja tujja waliwo yabadde abakomandi ngaawo omulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala ngaatudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekigugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi lowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasisemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze baatutte buli simu baatutte buli laputopu baatutte buhuufazi baatutte power bank baatutte charge baatutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze n'adde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta kazi wate yabadde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole
nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba ogenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza bbaawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically, it was an interrogation. You could see bazze kutwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi. Naye njagala kukumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu. Bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana. Togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gy'oli. Tulasinze. The mixture. Oh, nerabidde bannange. Nerabidde okuba neyanziza kansi. Abasajja abo bazze omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga recordinga buli kimu. Ne bwe banyambulidde engoye yangobereza kamera. Ne babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera. Buli kye baafulumiza yakigobereza kamera. Babadde balina owa kamera nga filminga evidence of what they were doing. Question what ugambye what describing the emmundu zebabadde nazo nti sinazirabako kale. Ndowooza abalala bazirabyeko but emmundu zabadde bakutte zabadde mpya. Emmundu ezo zabadde ziriko zi magazine mpanvu. Buli omu ku bo yabadde akutte emmundu. Ezimu sizirabangako. Ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava it was a different section of security. olowooza nti bano abasajja bavudde oba eyabasingise ye mutabani wa President John Muhoozi anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba bw'aba yeekukumye mu toilet mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya. It is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda. I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala Kyagulanyi. Kirala tugambye nti okuva wano osuubira kudda maka totya nti bayinza okupulantingayo baba badde bakola bapulantingayo ebintu oluvannyuma ne bajja ne bakola search ne babisangayo totya. Okutya sisobola kugamba nti tekulimu ne wano wendi nkyali mu ntiisa naye gali maka gaffe wali weewaka. Of course buli gye balaga baplantingayo ebintu tujja gezaako okusweepinga bwe bali babazza okunona ebyo bye baplantinze ebirala of course basobola okubinona. Olaba baplantinga ku mwami Kyagulanyi emmundu aluka buli kimu bakisobola naye kyo tekigenda kunyumisa kudda wange kasita banansiibula wano nzirayeeka. Ripooti y'omusawo yagambye pressure yabadde waggulu nga nina anxiety era ne bampa ku painkillers bali mu kumonitoringa bruises ezimu nakatandika okuziraba. Kumakya kuno lwe neekebedde ng'ebitundu ebimu binnuma ng'otunulako nga waliwo of course waliwo ebyankoonye naye ebisinga biri mu bisambi muno ne mu bulago wano olaba nga bwe bantuze walabika. So bwe banasibulira wonna abakola ebintu ebyo emirembe gyaliwo egyakola ebintu ebyo naye abantu abo tebamaliriza bulungi as individuals nate in the end tebafunamu kalungi bandirowoozezza ku biseera byabwe ebijja mu maaso. Yes, so can just be like Oh, sorry. It's okay, don't give us that.
Bobby, can you kindly help us describe what happened during the attack on your home and how did you and your family manage to stay safe? After what? Get to the hospital. Who brought you to the hospital? We informed the public on 16 that we had had a raid from the police. We had had a raid at our house by the military and police. That was a trial. In that fracas, as you all remember, my husband managed to escape. Later, they tried again and were unsuccessful. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our Askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Our Askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and then sleep. The Askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that wasn't the wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, "It's finished. These people are coming in definitely." So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, "Open the door." They said it in Nyankore. I replied in Nyankore and said I was not yet open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door, and called one of our neighbors. And I said, "We have a problem here, let everybody know." Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house. Ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, "Give me your phone." I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said, "Give me the password in Runyankore." And I said, "But I'm not giving you the password." He said, "You're going to give me the password." And I said, "I'm not going to give you the password." He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was. He lifted me by the trousers. I was wearing Nike trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. And then he told me,
give me the password. And I told him in his face, I will not give you the password. The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between two men. One was strangling me and one... Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.